gwe foto mbizi nkufanira Museveni tuka abasajja bali abakoze trading Somalia mbuno abalombe ekitebe mbo babule mbuno baletewo Kimenke neba nonga bastitizi nnyo bano sizo omuntu akulakulane no kolaboti permita tuzaawule pozi nga temwesimbyeyo pozi nga jembe ate mukoze eki temwesimbyeyo amayi gwokwasa jambya genji kuwasa dogo temutiisatiisa bantu nze ndi opposition mu opposition gwe oza katonda opposition mbizi mbukatale ku ludda lwammwe totiisa bantu nze ndi wasiniya tu ndi huligana okusinga kuba saasoma totiisa bantu wabadde neebuuzaako nti anze okubeera nga alina diguli ku siniya tu mbizi totiisa bantu totiisa bantu olina chance nene nnyo okusooka okutwala emisinde olwo n'abalwanyi beewaka olina chance nene nnyo okutwala emisinde nga soose okudda waka totiisa bantu ndaga ejinja limu libakasuse oba mukatebe kammwe nga footage bwemulina temusooka kuwayiriza bantu temusooka kuwayiriza bantu n'abantu bategeera nga footage gwe baso abasirikale ng'akuba abantu ate nga abasirikale bafangoni oba fangoni ey'amagye kati ate mwabayekera muli kuki kuba mwe muli bayekera dogo mulimbizi nyonyo bameni mulimbizi mwana tebabuulira dogo tugenda kwegwako dogo tukyalina amaanyi tuli musaizi enyini eri gyewagamba nti yakula muwawa ndi musaizi akavubuka emuwaga ndowooza obusente bwe bumuwaga obwe yakakwata oba baba budongodongo kati esaizi gye ndimu mwana nga sikiza mutu kunvimba tundeetako buniga bwa kabiriiti tukwataganye fiiti kuzaalibwa kumu okuva kumu takavumuvu totiisa bantu nze nazoleye eddiini n'ebikolwa bya Katonda nembyegaana kati ate mbere kusaidia mmwe ate mugambe muli baana ba Katonda zikanje ndi mwana wa sitaani nze nva nsinga mmwe abatambula mu lunyiriri lwa Katonda kitegedde ko mutiisatiisa abantu era atakola bwoti agenda mu muliro ogutaggwawo ye sitaani nga tavaayo kwewozaako kitegeeza mubadde mulimbanga abantu era mwe abeefuula abalungi mwe mwange wuusa okudda ku saidi ya sitaani ateewozaako dogo togenda kweta buniga bweri wamu eyo olete kuffe njagala ogere nga ggwe nti nze gundi ngambe Kimenke nze gundi ate fe abeegundi mwabeegundi mmwe baani gwevaayo nga gwogambe nti nze gwetaddewo baaba atakumanyi wuuno musajja wange ndaga ejinja limu libakasuse wammwe oba mukatebe kammwe nga footage bwemulina temusooka kuwayiriza bantu temusooka kuwayiriza bantu n'abantu bategeera nga footage gwe baso abasirikale ng'akuba abantu ate nga abasirikale bafangoni oba fangoni ey'amagye kati ate mwabayekera muli kuki kuba mwe muli bayekera buterevu nnyo ku mukutu Jika Media kwokyali
kwaniriza nenkwebaza n'egyo gyonna gy'otuusizaako engalo olunaku olwaleero. Oyo nno ye mukulu Alien Skin. Kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera ng'ate omwewulirirako. Ekyamazima yagambye mbu ku luno yazze mukambwemu. Ku luno yagambye yazze mukambwemu mbu yakooye ebintu eby'okubeera nga bafoot soldiers oba abaana abawagira Nuupu nga mumulinnyiriranga olutatadde. Era yagambye we mutaweera yandirumba ekitebe mu paati 2. Kinajjukirwa nti omukulu ono emabegako eyo yalumbako ku kitebe ne bakola effujjo ne bawandiikako ebigambo bye bawandiika ku geeti y'ekitebe. Kwegamba bakolerako effujjo lingi nnyo era nga kino tekyasanyusa bantu ba Nuupu. Kakati omukulu agambye bwe mutaakomye kumuwaayiriza na kumusalako mugambo mbu agenda kubeera nga akomawo ku kitebe abiddemu mu paati 2. Embeera yo bwetyo bwekyali. Wiiki eyewedde kinajjukirwa bulungi nti omukulu ono era yayitirako ku kitebe, wabula okusinziira ku baana abafango ne bagamba mbu talina yadde effujjo lyakolerawo, wabula yayitawo buyisi nga yakava mu press conference ey'omukulu Abitex. Yayitirawo buyitizi naye mbu aba Nuupu bo ne bagamba mbwaze n'abakuba amayinja n'abakolako effujjo. Kwegamba ye n'avayo n'ategeeza nti ekyamazima bamuwaayiriza. Ebyo byonna bye bagamba bye yakola tabikolangako, bagala kubeera nga bamuttira linnya. Kakati mu vidiyo gye mufa okulaba ategeezezza nti kakati agenda maaso abikolere ddala, kubanga ne bw'aba tabikoze mukomekereza mumuwaayiriza nti yabikoze. N'agamba kati agenda kukomawo mu paati 2 abikolere ddala bye mwagala akole, ate ne mumuwaayiriza nti yabikoze kyokka nga tannabakola ki, nga tannaba kubikolako. Wiiki eyewedde amazima go gali nti omukulu ono babadde bamuteeka ku ntandaalo abaana aba National Unity Platform nga bagamba nti neera yayitirawo n'akola effujjo ku kitebe ekya National Unity Platform, naye ng'ate ye agamba n'abawagizi be bagamba nti baayitirawo buyitizi. Engeri gye baali bava mu press conference ey'omukulu Abitex baayitirawo buyitizi, naye aba Nuupu ne batandika okubeera nga babasalako ebigambo nti bakolerawo effujjo nga kwogase n'okukuba abantu abaali awo. Embeera y'obwetyo bweyimiridde sayidi zeeyo, naye nga wetwogerera ye omukulu ategeezezza nti essaawa yonna yandikomawo mu paati 2. Agambye n'okugamba okusinziira ku ngeri mbu gye bamuwaayirizaamu byandibanga mbu n'ebya sipapa bye mwawulira nti yalumbako ku kitebe ekya National Unity Platform nga ku luno kyali awo kamwokya, mbu n'akubirawo amasasi kwegamba nga akolerawo effujjo. N'agamba nti nabyo bandibambo nga bamuwaayiriza nga takubirangawoko ku masasi nga tabakolangako na ffujjo, kubanga nti naye omusajja abadde ayitawo buyisi, naye ebigambo bye bamwogeredde mbu yabakozeeko effujjo nga kwogase n'okkuba abantu, alabira ddala nga n'ebya sipapa bandibanga bwe batyo ate bagenda maaso n'okubeera nga bamuwaayiriza. Ategeezezza eby'emirembe bigenda kuvaawo mbu kati mugenda kulaba Alien Skin oli eyasookera ddala, mbu mugenda kulaba Alien Skin oli eyali omukambwe yali tagambwako ng'akuba buli kiramu ekimusala maaso. Embeera y'obwetyo bweyimiridde, wabula ne ba social media in-laws bamulabudde ne bamugamba ekyamazima gwegezaako okukola effujjo mbojja kukomekereza nga sipapa. Bwe bityo bwe bikyali sayidi zeeyo. Katulinde tulabe wa gye binaggweera, naye nga y'omukulu akakasizza nti akomawo essaawa yonna mu paati. Tukatulinde tulabe wa gye binaggweera, naye nga nkusaba subscribe nga atanaba, naawe atanalayikinga video. Genda maaso bw'otyo obeere nga ate ogirayikinga ku ssaawa eno yennyini. Mubeere bulungi, akumaata kumira mpeera, mweraba.